Embeera esibi abonkenke bwayise olwa boda boda okeera okwekalakasa nga bwakanyuka ekito byokwata boda boda esigaye okuba tezibalina bisaanyizo. Babadde balekanira waggulu okukuba emmotoka ezitambula amenyo n'okuyomba nga bye bagamba nti sibakukaye n'ekya poliisi okukwata boda zaabwe nga tebabuulidde ensonga. Nebagamba nti ndi musirikale era ffe tukwata boda boda. Nebagamba nti sikwata boda otuwulira banjiridde oba otinze na musuulira bulungi. Bamaze okuba eri owa traffic ate baze mu paaka yange mwe beekweka. Bulumi bwe baleeseza okukola ki okwekalakaasa. Abamu bagamba nti n'engeri poliisi gye bakwatamu sinambulukufu nga bakugwira bugwizi ne bakuggyako ebisumuluzo nga tebafuddeyo bolina ng'obweyisa oba tolina. Yakugambye ogende waayo kukifaayo nga bakuyimiriza wadikotira. Wakati mu kwekalakasa balombi wa trafiki kusatu nga bagala banyonyi lwaki bakwata pikipiki zaabwe. Ono abalabuukiridde n'alinnya takisi okwetegula ekibabo nga wabula kino tekibamalire ne batandika okasuukirira takisi n'amayinja okusala eyimiridde n'afulumamu. Crime Preventer ayingidde pharmacy mu yekukumye nga naye abodaboda bajasize ndabirwamu nga baagala afulumemu bamukoleko. Olwo ne Crime Preventer abadde ku mulimu ogw'okukwata pikipiki awonyoga jambula bwadduse nayingira mu Centenary Bank bwayise okwewonya ebbina lya bodaboda. Embeera weyongedde okwonooneka poliisi okuva bwayise nga yekulemeddwamu akulira kwekuto mu kitundu kino Wasikwa James etuusinirawo n'ekifo kyonna era abateeberezebwa okwenyigira mu kuba abasirikale n'okukola effujjo ne bakwatibwa. Ono ategeeza nga batagenda kutuula nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga batebenkeza emirimu mu kitundu ekyo. Tuyinza kusirikale tunuulira ne tusuukiramu ogenda okufa kutereeza mbeera tuseeyo ne tupaakanya embeera abantu ne badda ku mirimu gyabwe. Bo abasuubuzi naddala b'amaduuka leero tebakoze era obwedda amaduuka masibe. Katongole Godfrey yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.